Tiyo eno ogitumyani bagiyita batya era lwaki ogikoze mu kaseera kano guno tuli mwezi gw'abakyala ddi anti abakyala tubaagala nnyo mujje omanye amazina gaffe gano abakyala be basinga nnyo ganyumirwa kati abakyala be baganyumirwa ne baleeta olw'abaami baabwe naye event bagiyita Uganda Dance Nights egenda kubaayo nga 22 ku Serena Hotel. Reason lwaki bagiyita Uganda Dance Nights kubanga twagala ku exhibitinga talent ya Uganda gye tulina, so as much as eri Latin and ballroom gala ball tulina activities nyingi nnyo ezigenda osanyusa abantu okuyita mu mazina abaana aba Uganda ge bakola. Lwaki wasazeewo event eno n'okwatagana ne ba partners bakwataganye nabo wagenza olaba nga bw'okikola obw'omu tekiggwa? Munnange kyekyo kituufu, events munaye si nnyangu nnyo, zirimu a lot of things. Ojjukira oyita whole nation ejje ku Serena Hotel, kitegeera. So ba partners baba beetaagisa abazze on board with money, abazze on board n'ebintu ebyenjawulo ennyo, so kyabadde kikulu nnyo ne Talent Africa company nnungi nnyo okwatagana nayo. Luli wagikolako Kongo oli wekka yakusala? Nedda kati eyo show actually teyansala, omanyi lwaki? Cause yali by invite. So show ya invite tesobola kusala. Eno gye nkoze leero yanjawulo nnyo kweri. Eri yali just ya exhibiting abaana cause twali tutandise dance classes zaffe kati nga tutandise okulaga abaana talent zaabwe. So eno yanjawulo. Valentino, enangeri dressing code yo like engeri gy'oyambalamu badancers bonna balina okwambala? Nedda kati bw'ogenda okola research eya Latin and ballroom dancing ogenda okwanga ennyambala yange teyawukanako nnyo ate nga waliwo ensonga lwaki kati wabula obugatto bwange obwo mugamba bubaako engeri gye baabukola efavoring amazina ago okitegeera nti kati engatto yeeyo nga gy'oyambadde nnungi nnyo naye tesobola kugazina gali amazina okitegeera. So eyo ennyambala first of all ye dress code nga bw'onoolaba nti Amaganda baatuweera ekikooyi na buli kimu okitegeera nti gano amazina omukyala baba azina amazina Amaganda aggumidde obulungi ayambala bw'ati kati naffe aga Latin gano galina dress code yaago. Okay. Girlfriend waaliwo? Omukyala waali naye kati olaba nze nagenda olingira mu media nga kyenjagala okubalaga okusinga ennyo okudiscassinga ennyo ye art. Ati wange kuba bwe tuyingiramu ebyo by'omukyala biki ebyo tuyinza okuva ku mulamwa. Ne mu bino byonna engeri bagyoyiribyemu mu dances bikoze bitya ofunyeemu ki? Siri muntu nnyo valuing a new material, however nina right? But I'm not a materialistic person. Naye nga ebintu cause dance yambezaawo ndyanwa tambula gyenjagala so nekirala okubanga ampadde opportunity okutambula amawanga ag'enjawulo nga nsomesa amazina performinga ekyo kintu kikulu nnyo cause bannange gamba lwe ku magezi fubanga nnyo okulaba ng'otambulako n'ogenda Bulaaya n'ogenda n'okoma Uganda esinga Bulaaya naye tambulako ogendeko ebweru olabeko obwongo bugiremukko bwe buti bukyamukemukko okomewo. So I've had that opportunity really. I don't take it for granted.